The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Abakyambalungi abatukeereddeko ku mpewo zaffe Saturday Alternative Digitalk kumbaniriza era nga njagala okubajjukiza nti tuli live ku Facebook sobola okugendayo n'otunoonyaako okuli tuli ku The Alternative Uganda oba Digitalk ezizo bbiri osobola otusangawo omukwano n'otugoberera discussions zaffe tubeerawo buli lunaku from Monday paka Friday mighty drive rekoma ku Saturday tubeera n'omukulu Dr. Kiza Besije ku ssaawa 4 ez'okumakya ate olweggulo ssaawa 12 aba Snaptalk tuba tuyingiddewo nga tunyumyanyumyamuko obulamu bw'ensi eno so mbakubiriza nnyo nti tubeereko bw'osanga discussion mu comment section gikozese gw'atabeera mu studio okuyisaawo endowooza zo bw'oba oyina ebibuuzo buuza ky'oyagala okumanya abakulu ababeera mu studio baba bakuddamu bulungi nnyo ate munnange n'otabeera ng'ate oyonoonye obudde bwo mbeebaza nnyo okubanga mugula data everyday ne mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala amannya gange nze Farida Bikobere olwaleero ndi mu studios n'omukulu Arnold Mukose ate n'omugenyi waffe omukulu Mzee Apollo Ssebutinde tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye ng'okusingira ddala tugenda kwejjukanyamuko manye ebintu ebimu tuba twabisoma naye nga twabyerabira ekisookera ddala twagamba tugenda kubanga ate buli Friday tusomako ku mannya ga Kabaka 5 paka tunaamalayo amannya 99 n'olwaleero tulinayo amannya 5 ge twanokoddeyo egategeeza ki gajja gatya tugenda kubanga ate tuyiga mpolampola ate nno twalabye ku matiikira ga Kabaka agabaddewo ku Mande ng'abantu bamwe bamusitudde nange abo kibeera kika kya mbogo kikisitula omulimu ogwo bagufuna batya tugenda kuddayo tusome ekika ky'embogo n'emirimu gye bakola ewa Kabaka tusobole okubanga ate twejjukanyamuko kati nnyo kakati waliwo olugero lwa Nnende twagala tumanyi Nnende olugero olwo lwaviirako lutya Kabaka Muteesa okubanga ate munnaye tafuga Buganda bbanga ddene ngambye tugenda kwejjukanyamuko kubanga ate olugero luno twalusoma ne Omulangira Nakibinge k'Ekimbugwe nga waali naye nga tugenda kwejjukanyamuko ndaba akutte ebipapula omanya mandwa ya Nakibinge yeyogera sibanze kubanga bino bigambo bya Nakibinge so nno munnange omanya nti Nakibinge yayogera tabeera nze so nno tugenda kubanga ate twejjukanyamuko tugenda soma olugero lwa Nnende oyo yajja atya ate okuba nti aleetera omukulu Kabaka Mwanga okubanga tabeera ku obutawangaala ku Bwakabaka bbanga ddene tulize tulaba Kasujju Lubinga bamulowooza Kasujju Lubinga linnya
kitiibwa omanyi omutunze kasujjulubinga muyinza okulowooza nti kasujjulubinga linnya lye munaye kiba kitiibwa twagala tumanye emirimu gya kasujjulubinga gye giriwa era kati kibe kidde erimwe bwe mulaba saawa eno kasujjulubinga ali mu midiya nga gamba oyo si mutuufu era ebikolebwa si bituufu tujja kwebuuza bw'abanga gwe wamuteekako nga tomanyi nti si mutuufu so nno tugenda kubanga tusomako kasujjulubinga naye tutegeere ate enkizo kijayina mu bwakabaka bwa Buganda ebintu nina bingi nnyo naye ndowooza kansooke nkomawo okwanjula kwange bwe obudde bunaaba nkyabulina tujja kubanga tetuddayoko tulabe ku mannya g'abalangira waliwo eyajja wanagamba abalangira abamu Banyarwanda abemukulembezanga abalangira so nno tujja kuddayoko tulabe ekika ky'abalangira emituba n'amannya gaabo so nno nabyo mbirina wano naye tugenda tambula show yaffe tugenda tambula mpola kubanga ate erimu okuyiga kungi nnyo. Mukose wasuze otya Sseba? Nasuzeeyo mwana wa nnyabo wasuze otya? Ndi musanyufu okubanga enkya leero ndi wano kabamba ggulu anganyiza okubanga nkomawo nyumyeko naawe akedde ng'oyinamu ebikutewaanya tusaba bajjajjaabo n'empewozo zikuwa ekyonga osobola okubanga ofunamu akawaganya oba oli awo n'amaanyi agabiwangula naawe afunye agenda agwa ku matama namwe abalina ebiduluza ku weekend tubagaliza ebirungi ebyereere. Olwaleero tusuubira omulangira Nakibinge tuba twagala okuba kwa surprise naye afunyamu emergency ku makya kuno so tumusuubira Friday ajja kuba waali omulangira Nakibinge nakufuna message katikati afunyamu emergency so Friday tegeeza munno abadde batugamba amulangira yabulirawa ali mu lutabaalo naye bwafunyeewo ka gap nayagala gye abeeko ekigambo kimu bibiri kyatugamba so gwe wenna ali eyo obadde omwesonga ndowooza katulabe Friday bw'anaabanga asobodde okukomawo oba oli awo tutandikiraawo naye nga ndi musanyufu okubanga wendi wano kodeyo bakaggwa mwena abakateze amaiso n'ebiwaito nze Mukose Arnold Anthony bulido mbakoba nti ni mwana wa Buutu ndi wa Mawudi oba Waititi nga timwidhi lwaki neyeto wa Mawudi oba wa Buutu ndowooza mwamanya ensonga eyo lwaki ndi wa Buutu so ndi musangavu era mirenteri lwempuna kunchonga nkasobola okubanga ndasamya omudookoli okubawuliza ku iwe yemuli ninzeno jendi mungane namuse kwisa ife ekyabazinga ga Busoga secretary Bwansolo igali ante itali wansete gaigumbulizi omukono gutagalampika lwegirwangada ofuna mu kifuba maina gangweina nti baba balikuba ku ikonero ife tuliye ne Buganda nga tugeza kutambuza olumi olusoga era nga tusaba kibumbi wo mu weekend yahogane tubeniwe ebyanda n'ebyanda nense paka mu buntonji ise ife lwali tweta okwirayo okumwaganana nga twena tukoze ogwaifo gwatonza mungane ndire Buganda nanirize Mzee Ssebutinde Apollo atulamuseeku memalene tandikirawo solo kumana n'okubona program yaifwe bwena atambula Mzee tusangaire era lamusako ababone baifwe memalene tutandikirawo sanyo kudamu basinkana weewaawo nakulu lwaleero nabo bonna abalabi baffe kirala mbebaza bebaliza Mukama okubeera n'Obwakabaka emyaka 3 ndoza amakungula bagalabye bitwabagamba okuva nga tukyali mu CA ye Mzee Ssebutinde leero tubagambye show ya mpola nga twandika show mbadde njagala ali mu byuma soka tuwe ebimu ku bigambo ebyayogerwa kabaka wa Buganda ng'ajaguza emyaka gye 3 ng'ali ku Namulondo gye batugamba nteriiwo naye kale ng'ali ku Namulondo emyaka gye yabajjajjaabe naye kuno tutunulira nsonga ya buyinza na Federo yayogera ensonga nyingi abavubi obulimi abavubuka naye ffe focus yaffe yakugamba nti batuwa byanswa mu bufunze naye nga bulijjo
Mlangira Kibinga azakyogera Mzee Ssebutinde azakyogera abantu abenyo nga bagamba nti tetulina Obwakabaka Buganda weeri naye terina Bwakabaka nga tugamba nti bali ku byabwe tebamwagala bwagazi bamuwalana naye kyavudde mu kamwa ke n'agamba nti baba Obwakabaka naye terina buyinza tebalina power so nti ndowooza bwekubanga gwali mugwo gwakwetuga nga bali bagusuulidde Omulangira Kibinge ne Mzee Ssebutinde nti mwetuge ate bagubajjeeko ne bagamba nti amazima bulijjo muli batuufu Serwajo okwota kati basinza bannyinimu entannama so ndowooza nti kino kino ekintu tukijje kaakati mu bintu ebyokusaaga kubanga kyafuuse global Buganda bwebanga yeyina ekitundu ky'abakulu mpagi ekyakayima mwannyina wa Nakayima ekituulamu omutanda bwe tuzza mu bwerufu bwa Mukasa bakimanye nti basinzira mu wana ngande erukuli ne bagenda bamenya ekitundu kya Kabaka Buganda bonga abajjwa kati Buganda ng'erina okutambulirako ekitundu kya ecumenical system of governance kitundu ekyo simanyi kubanga bano baliwo kati ekintu bannaddiini kyebagezaako okukola simanyi joint Christianity council ebintu abantu babiraba nefe ababitegeera tuseka nabuki ebyo be bazimba ebya joint Christian council kyekitundu kya Buganda mwetambulira bw'omaze okuzzaawo obwerufu bwa Santa Mukasa kyekitundu bajjajja baamutebi kye baagenda ne batabaala ku mutala Ntebe ne bakittira mu Bemba Musota ne bayita ku Nebalama Mayanja ne bateekawo ki kati bakaba ki bagume ekitundu baakimenya akasula ne kakola ki olutembe ne lukutuka kati Saabaganzi wa Ssaabasajja yaani kubanga nalabye abadduse Bungereza ebisiyaga baddukidde wa Santa ku mutala Ntebe n'abadduse mu Bulange Mengo nabo bamalidde wa Santa ali mu bw'amakulu mpagi kati ate bakaba ki bakigumire jjajjawo byaba yakola naawe obisasulira jjajjawo byaba yakola ki obisasulira so nze ndowooza wano Federo baali badde bagifuna baali badde bakola ki kubanga Federo bw'ogenda ogitunuulira sisitimu yaayo etandika na nnono kituufu etandika na ki naye tebalina nnono tebali ku nnono bano bali mu business kutunda mataka kukola ki bebalimu naluli bwe bajja jjajjaabwe bwe yajja ne bafubutuka wano enanganda ne batandika kubikaminga babariki kugenda kunoonya bakazi mbu kutabaala kunyaga bakazi violently ne bafuka savages kale batugamba ki ffe bwe tubanga tutegedde ne tuzuula ne tukola convergence Rosary neetereera tebagala okumanya bakifiiremu bakafiiremu so ndowooza nze kino mwejerezeddwa abo bonna abadde bagamba nti temwagala Buganda temwagala Bwakabaka mwenonyeza yammwe bwe kiba nga kyavudde kwali ku Namulondo mwennyini ng'agamba nti amazima bo Bwakabaka baabumpa era mbukulembera naye sena buyinza then kikwata ddala bulijjo kyo mubadde mugamba nti ebintu bingi byasoba biremereddwa okutereera naye katusooke tufune eno video ya BBS telefine yafutasiza okutukozesa ya BBS nti okay buli TV zakikutte netaziza tukozesa eya BBS yennyini ey'Obwakabaka bwa Buganda for authenticity baleke kwekwasa nti oba oli awo twakozesa Photoshop twagasegase so eno video ya BBS telefine era nga ali mu byuma so kugituwe tuwulira amaloboozi ga Ssaabasajja nga annyonnyola ensonga eno na butya bw'atalina buyinza. Era mu kiti ekirala twebaza nnyo abo abaawereza bwe twatandika nga bakola nga bannakyewa nga n'ebikozesebwa tewaali. Bano
mu butetenkanya obungi baateekawo embeera eraga nti obwakabaka buzzeewo era nga kirabika nti weewaawo weebuli. Twebaza abantu bonna abaawaayo ebiseera byabwe era n'ensimbi okutambuza obwakabaka. Newankubadde ng'obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batetenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita Federo. Mu Federo buli kitundu kyekulaakulanya. Awo nno Uganda nekulaakulana. Ndowooza ensonga muziwulidde bulungi. Omanyi bagamba kudya mu mulimba taduwoomya naye twagadde gwe mwennyini weewulirire. Eno video ya BBS telefine yaffe gye twakozesezza okusobola okubanga ate tebaga nti video nkadde tebagamba nti kiraga kabaka gaaliwo ku Mande zino ensonga zonna zaaliwo ku Mande. So sagala mugambe nti tutwalese bikadde nedda. Kyemanyi eggwanga lyonna lyakimanya nti kabaka yajaguza emyaka 3. So tulowooza nti video nkadde nnyo, video recent byaliwo ku Mande era ne BBS nebiteekayo. So netukozesa video eno okusobola okugyayo ekifaananyi ky'ensonga egyo. Naye kyendabyemu lwaki kabaka bw'agambye nti baatuwa obwakabaka naye tetulina buyinza. Omumbejja lwaki olowooza Abaganda basanyuse ne bakuba mu ngalo olw'okuba kabaka agambye nti tetulina buyinza? Tebasanyukidde bigambo. Bo basanyuse kubanga kabaka waabwe ayogedde. Kyonna kyayogedde bo tebafaayo. Engalo ezo ze baakuba si kumwebaza mbu weebale kutu. Bo basanyuka kubanga balabye kabaka waabwe ng'ayogera. Kyekyo teri yafaayo ku makulu ga statement yali akola. Balina obuzibu okutegeera kwabwe. Babawunika. Okutegeera kwabwe nga tonnabavoola bakugamba babawunika. Kwegamba bo ne bwe balaba obulabi omuntu ng'ayogera basanyuka. Okumulaba ng'akola ki? Ng'ayogera. Nga tebafudde kiki kyayogedde. Naye kati nga bwe bamulaba nti obulwadde bwagenda mulamu ayogera. Ekyo kyokka kyokka. Yesanyu lyabwe. Kati ebirala oba babakoze batya oba batya. Omu bukyamu omu butuufu. Naye kabaka waali. Kabaka akola ki? Bo tebatunda mabega wa. Ne statement yakoze abamu bazitegedde nga bamaze zisalamu. Kyekiri mulika yabadde ayogera bw'ati. Kyekiri mukulu mulika kyeyayogera nti akamotoka. Akaki? Akamotoka. Kaddole emmotoka. Omwana wagamba dadi njagala emmotoka. N'omulisa ddole. N'asanyuka y'akamotoka. Kati akamotoka ako kayogera kati. Sirina steering. Abate kalina mipiira. Akamotoka kakola ki? Kayogera. Kati ate ne basanyuka nnyo. Abate kalina engine. Engine yatakali.
sisi tuvola naye tuteeke ekintu mu reality ekintu kino kirina kutambula kitya nze nabadde ndowooza nti bano okuba mu ngalo babadde basanyuka nti kabaka webala obagambyeko baani abatatu wabuyinza obagambyeko nekambuuze bo kakati awo balaba kabaka bali ku ntikko n'obwerufu bali kuki ku ntikko n'obwerufu ekyo ekigambo Museveni kyayogera nga yakajja mbuyinza nti abafuzi abaaliwo baali basibira mu bbo teyaliisewo ku myaka 3 nadda n'ogwokubiri naye omuntu yeebuuza ku myaka 3 kabaka gy'amaze ku Namulondo yategedde juzi wano nti tebamuwa buyinza yakamanya yakanaate oli abagamba kubanga tulina kusinzira nga mu steps z'oli yamuga nti abataka bompeereza nze bansaba buki sente bubaasa abataka bokola ki naye tulabye emirundi bingi naye ng'ate abataka bagamba nti bebananyini bwa kabaka kakati ate abala ne bafubutuka mu Bulange ne badduka ne bagenda ewa Santa atudde mu kya Ssaabaddu mu ggombola ya Ssaabaddu omusazi w'emisango mu ggombola ya Ssaabaddu ku butale Entebbe mu Bwakayima ne bamugamba titwagala ssente tuzimbe Bulange endala kati obwakabaka bwa mirundi ebiri so controversy kati nono lwazuukuka kati muze yinza abuuza emirundi kabaka gyasisinkanye president abadde amusaba ki ate amusaba ki kyatalina kyeyayogedde amusaba obuyinza tasobola lwaki ekitundu nze ekitundu abantu abasinga obungi kye batamanyi ekitundu kya Ssaabataka taata w'abataka bakimenya ono ne bamuteeka mu ntebe meka bbiri ne bajja bamugamba nti gwe Ssaabataka bw'amaliriza ate ne bagamba nti afuuse Ssaabasajja kati Museveni n'asigaza ekitundu kyaki kya Ssaabaddu kya Ssaabataka Ssaabaddu ku mutala Ntebe era Museveni yasemize yali ku nsamizi kubanga oli bwe yavanga essese n'ajja ku lusozi nsamizi n'asemize naye Museveni yali mugezi Kayole yajja akitegedde ne speech emu yagamba nti bwetali mu lutalo baŋŋamba nti okwanga olutalo luno tulina obwako emikono gye tukola era okuva kuwo n'amanya nti kitegeeza okuba mu bukulembeze wano nina okubaako ebya byenkola ate ffe abaali badde babikola n'oli ebyo ne baali badde babiteekamu kabaka si bibye mujwa nti bajjajja be basinzira mu bwannaŋŋanda ne bamenya ekitundu kirwa ekyobwerufu kati ekyo kyeyali badde awenda nga Mwanga bwe yali akoze Mwanga ndoza bamulabuukirira bamutta kubanze newonya ekyo bulaba nti Museveni buli abayogera ku bantu abaalwana ne bwe yabadde Moscow era bwe yabadde ategeeza Putin yamutegeezezza Mwanga tibagezaako okulwana okulaba nti Africa tekola ki tegwa mu mikono gy'aba imperialist ne Kabalega so Museveni is very smart n'olwokuba nina abantu bamukola ki tamuwa budde manyi buzi tulina wana Uganda omuntu bw'oba tomwagala twagala kuwuliza ne byayogera byonna byonna so nga ate abantu abasinga abayagala awulirize akulabe akutambulireko okole ensobi egi akumenye naye nasawaza okugenda ogamba nti noyiga ku President Museveni sawa zino atamwagala ajja ku branding nobanga yina kyayogedde ekirungi gwe ng'olina kiwajjeemu oyajja ku branding oba bwanga otayagala Bobi Wine nobole nakola ekintu ekirungi n'ojja okiwaana kati ate atamwagala ajja kulaba nti gwamwe so nti wali tulina obuzibu obwo nti bwe mba saagala Kabaka Mutebi saka kuwisa yayogera oba okitegeera nti ekyo kisinze okutumenya ennyo naye nze kyenalabye Kabaka ogamba nti ettaka tukuume ettaka temutunda ttaka kujja mu kibuga naye nga Abaganda babagubye ku ttaka mu mbeera erategeerekeka naye nga n'abamu ababagobye ba Buganda Land Board ekintu ekyo mujjukire pulogulaamu z'omugenzi nga n'Obwakabaka twali tumaze obufuna
bagenzi bookeza ne bamunaanika nga mutwekobe nga bajjayo omubisi omugenzi Samson Seka n'ayogera nnyo ku nsonga eyo n'agamba bannanga abantu temuva mu byalo ye nga amaze okukola ki okukiraba era kyobadde olaba nti okugenda kwa Samson Kiseka yafuna ebizibu byali bingi nnyo baatuka n'omugoba ku mulimu nga ki naye nga ye yali amaze okukola ki okulaba ng'agamba Abaganda kati Kabaka lwabiraba myaka myaka 3 yakabiraba kwaga yakazibuka amaaso olaba yakategeera tebamuwa buyinza nti abantu ba Buganda Land Board wanga buno si bukyayi naye Buganda ebadde terina protocol ne Kabaka talina bantu bakola ki bamusiza bubaka bakola ki wanga kibayi bubaddira omuntu ne bamuteeka mu buzibu nga Kabaka omuntu naye abantu abalina omusiza obubaka bamasengere abalina obubaka si buli muntu nti alina okubeera Kabaka si buli muntu ekyokubiri abantu bakimanye obwakabaka bwa Buganda buli violence nga tebulina bwakabaka bwa kitundu kiri excitation ekyemyoyo primary excitation bagimenya kati tukole ki nefe tuvuddeyo tunoonyeza empewo tuzikoze tulaba buli kintu tukiraba naye tebagezaako nakunoonya nti abaayi tutaddewo suggestion box buli muntu alina kyamanya akikole ki akireeta kisuulewo wali ku Bulange tutujja kuyingira mu Bulange naye ffe tujja ateekewo omuntu Kabaka kyaba akola ateekewo omuntu ali official ofiisi ye ng'eri official nga mulimu oba mulangira omulangira yennyini nga tusobola okuwandiika ebiwandiiko ne tubimuweereza nga tibigenze mu baana abayaye be naye bwe kiba nga yakazuuka kati g'osuubira waliwo n'abalina wiiru eyo esobola okukola okutereeza because nze kino esettlement yakoze yandagira ddala nti n'abadde alinamu akabuusa because tuba tufunanga amaloboozi ag'enjawulo bakasujju lubinga nga bagamba kale bano bakimala nga bagamba kale twamuteekawo ajja kuuma obwakabaka naye nga si ye mutuufu naye bw'abanga Kabaka kyaba akola agende mu lulyo olulangira mu baana addeyo atunulire bulungi nnyo mu baana ba okuva ku Chwa alondeyo abantu komiti y'abantu nga 14 ebenga ateesa nayo ng'enoonya abantu abatuufu okusinzira ebikanga tuyinza okugamba nti balina biwandiiko famire bazimanyi naye olowooza Muzeeyi bw'abanga ebbanga lyonna abatafunanga obubaka nti talina buyinza nga maze emyaka abadde akimanyi nga basooka ne batandika omubuzaabuza nti waliwo abaagala okubbako obwakabaka kituufu naye ng'obwakabaka babubba batya basobola edda bewambanga ebintu byali babubba abalangira babasibiranga mu makomera lwa nsonga nti tebaagala balwanyise mulembe guno gwe tulimu ani ayinza okubba obwakabaka bwe abayagaliza ate kino kankibabulira abantu babadde tebakimanyi obwakabaka naye kambabireko obwakabaka kubeera kukola mpewo mayembe kati bw'oba okyogedde teri balangira bakoze empewo sigago tegagenda kukusiza bubaka tegagenda kukola ki kusiza bubaka lwaliwo omulamu takola ki tasamirirwawo wennyini naye bwabanga obwakabaka bamuteekako buteesi buba bukujjako kubanga obwakabaka kojjawo obwakabaka buno obwali abaana bannanganda kojjawo yasalawo kivula nti Abaganda bagamba ti bukojja banjagala gadda ku nnyoko gyaki kakati Saabaganzi wakabaka yasalawo naga nti nkuggyeko ki ekifundikwa
Kuchipanga kabaka ne bwazaala buzazi walongo. Olwokuba nti Saabaganzi abeera wa kanzu nona abafuuse wa kanzu amujjako ekifundi kwaki nakiwa omuntu omulala kati bibe nabe n'abantu babikola ki waliwo buno obwakabaka obwabalya mmere nga babukutaddeko bwe nkugamba nti waliyo obwakabaka buli obwerufu obutambuliramu omutanda buliko omutanda buliko kawumpuli buli kintu kyonna kiri kwoli yaba kyetisse n'ebino ebyabino birina okutambula bwe bityo tunulabe ndowooza tandike n'omutaka Kasujjulubinga wennyini obuvunaanyizibwa bwe kabaka omutaka ono tuli Kasujjulubinga omutaka ono wa Lugave bano basse kiti kirengeja simanya kiringwira wompa akawala akongegwa liwedde mukibi Jeremiah yankutumiddeko mwana wa Kasoma Nakatanze emigadde mu Kyaddondo kabaka bw'akisa omukono Kasujjulubinga yaleeta omulangira anaali Obuganda n'amukwasa Katikkiro ku wankaaki w'olubiri lwa jjajjaawe nga bw'agamba nti ono ye kabaka. Mugema bw'amala okulinnyisa omulangira ku Namulondo n'okumusomekera eddiba ly'ennyana n'olubugo ku ddyo Kasujju naye amangu ago asumikira kabaka eddiba ly'engo n'olubugo ebifundikwa ebibye ng'abissa ku kkono era nga bw'alaamiriza nti okolanga bulungi emirimu gyo gyonna era ofuganga bulungi abantu bo bonna. Bw'amala ebyo n'amukwasa mu mukono gwe ogwa ddyo empiima eyitibwa nalwangaala era nga n'ayongera okulaamiriza nti kwata empiima eno kabeera akabonero akategeeza nti abantu bo bonna onoobasaliranga emisango gyabwe ng'ogoberera amazima gennyini awatali kusaliriza. Egyo emirimu gyonna gya Kasujjulubinga mujjukire emikolo era bw'avaayo n'agamba nti waliwo ebitagenda bulungi omanya ayina sseera omanya nti byayogera ayina ensonga lwaki abyogedde. Mkantumyako fumu lya Munsondo omulangira omulangira oyo nange mulamusiza yakutumidde mulyazaawo nabadde nabyemubuuzaako kuba nina gempulya mu mpulubujju so nageza kubanga ngeza okumubuuzaabuuzaawo tulina bitukyasima mu kaseera akatuufu bajja kubanga bamufuna nga tulina bye tuwogerako awo so mubire bakakkamu waliwo ekijjaawo ekyomunda pressure yatandise naye kale tetujja somola nnyo naye nga tukyakizimba tujja kibatuusaako. Emikolo gyonna egy'okukula kwa kabaka Kasujjulubinga tagibulamu. Kasujjulubinga yasala emisango gy'abalangira egijulira okuva ewa Ssaabalangira era yasumikira abalangira bonna nga basikira ba kitaabwe oba nga baganda baabwe oba bajjajjaabwe. Omulimu gwa Kasujjulubinga omukulu edda gwabanga gwa kukuuma balangira mu kkomera era Kasujjulubinga yafuganga n'essaza Busujju. Edda abalangira bonna abakulu baakuumibwanga mu kkomera. Kiweewa yekka yataasibwa mu kkomera. Ku mpisa y'okusiba abalangira mu kkomera kwe kwava n'olugero olugamba nti omulangira kaliba kango tekaanikibwako taaba. Kuba mu balangira temwabanga mutene buli mulangira yenna newankubadde mubi oba mumpi oba mukadde yasobolanga okulwanyisa kabaka ali ku Namulondo amuggyeko obwakabaka abweriire era eyo y'ensonga abantu kyebava batya okuyingiza abalangira mu maka gaabwe era oyo yennyini ku nsonga era eyo yennyini y'ensonga bakabaka abamu kyebava battanga abalangira baganda baabwe bafuge nga tebalina gwe beeraliikirira kubajja ku bwakabaka. Mzee Ssebutinde babadde agamba nti yali atya kumujja ku ntebe bakulaga nti waliwo obusobozi okwekuumira ku ntebe nga bali olina okubajjawo. Sokomalirize. Edda omwami wa kabaka
eyakwananga Omulangira n'okwagala okumutwala mu maka ge yalabikanga nga ayagala okwegatta n'Omulangira oyo bajeemere Kabaka afuga okuziyiza obujeemu bw'abalangira. Abalangira bonna kyebavanga bassibwa mu kkomera Kasujjulubinga n'abakuumira omwo. Ekitiibwa kya Kasujjulubinga n'obwami bwe kyatandikira ku Kabaka Mutebi eyasooka. Kakati kankubuulire ebisigaddewo sijja bimalayo Kasujjulubinga tumukomya nalabye Kasujju ng'akola ki ng'ayogera ne mutunuulira bwe nti ekitundu kye kijja ddi kubanga bulijjo buli lwe tuba tukanika ekintu olina okuddayo ku basic aboolugave batandika ddi okuli ogwa Kasujju Kabaka Mutebi yasooka. ekyo nja kuddayo nkolera research Mutebi yaliwo ddi naye kintu yeegasse n'ab'Engonge n'aboolugave batabaala omutala Ntebe bagenda paka ekaligwa ewa Muwange ekaligwa bakumira bookera Nsereko mu nsiisira mwava okuleega engoma mukazi leka eyo leeta embwa gye bava ndowooza obanga bamulemereddwa kubanga ye yali magulu nnyondo n'asigala ng'atambula ne bavaayo ne bajja ne batta Bemba Musota awo mu section awo we battira Kisolo kintu wattirani Kisolo bulidde ng'ate Kisolo gwe baali balina okuwa obwaki obwakatikkiro bali bugira mu Bangonge aboolugave ne babutwala kyova olaba nti aboolugave olw'okuba nti baakozesa empinga ey'amaanyi bali ku mwanjo nnyo mu bukuumi bwa Kabaka era babeera bagalagala be kati Kasujjulubinga simunanya naye basooke baddeyo emabega nga tutambula bwe tuba tutereeza Buganda tulina kugivuga nga tugizaayo wa emabega Mwanga kye yali agezezzaako okukola n'akola obweyamo ne bamuwa lukenge ng'asobola okulaba era ne baddamu ne bamulwanyisa ne baddamu ne balwaki Abaganda bennyini be bakwata Mwanga Abaganda bennyini be bawaayo Obwakabaka ne bakwata Mwanga ne Kabalega kubanga Kakungulu y'abawaayo Kakungulu y'abawaayo bagenda badduke bafuna omusaada n'akola ki so ebintu byaffe tulina okuddayo mu bwalu bwama ne tuwenda buki bupya naye bantu banaddira ebintu ne babitwala nga Buganda laffe ekitundu bakimanye nti Buganda olw'okuba nti yeyina ekitundu tulina okugyamu ekitundu ky'ekiddugavu ne tuddayo mu bw'omutanda mu bwerufu mu Bwakato ne tuzaawo Obwakayima then buno Obwakabaka nabwo ne bulyoka bufuna amaanyi ekitundu ky'Obwakayima naye kati ekitundu ky'Obwakayima kirimu bakayiwa musaayi bakiyingiramu ng'era bayiwa ki musaayi bali mu kiddugavu bagenze mu Katonga basaddaakiddemu abantu bakoze eki kati Buganda esobola etya okuddayo nti eri mu bwerufu bwa bigambo era kyobulaba nti oli eyamulayiza kati yabadde ayinza omuggyako yamulayiza era ye mukama we atayinza okugaba mukama we kyeyabakola simanyi mumukubye nnyo naye omulabi waffe omulungi byetusoma okugjako ogwo omupya naye nga twali twabisomako dda eyo myaka ebiri amabega ey'omwaka gumu n'ekitundu amabega naye tuddawo obuwizi okusinza ku mbeera eno eriwo era ebiwandiiko bye twatusoma wano kati ng'ebyo byamulangira Nakibinge Kekimbugwe omulwanyamuli muzzukulu wa Kabaka Mwanga twatusuubira okubeera naye olwaleero naye afunye ebigwa tebiraze ebyamangu mangu n'abanga tasobodde naye nga Friday ejja tumusuubira ayinza baguyita lubu lwa bigere ayinza okubako olubu lw'ebigere ne tumulabako oba ne tumuwulirakokko
nga alina byalambika mu mbeera akyali mu kutabaala so mwenna abaaga kutabaala naye nga musobola okumukwasizaako mumukwasizeeko mutabaale mwenna asobole okuba nga asobola okugusa entabaalo zaalimu. Bannaaye amamiro Kwete kutuzzi mwana wa mama. Kwete kutuzzi. Abantu tulina ekintu kye mbagamba. Tibatandika okubeera ne brain ng'eri ku surveillance. Ng'eri ku super ego. Ku super ego. Ebintu babadde babiraba buli ki? Bulabi. Naye ffe abazze tu followinga. Oli tasobola. Waliyo kabaka omulala mu institution eyo. Nimubeeramu ne kabaka ono. Alabibwa. Kati nze nabadde nninze kabaka ono ku ntikko yalayiza ng'ali ne bali bannaddiini bamugobe. Naye nagenza okulaba nga baweewa buweewi olinga aweewa buweewi olinga alinga omanyi omusajja bakuba jazz mu orchestra waliwo walagira nti abafuwa omulere naye ate waliwo wakuba nakuba nga yongerayo emirere nga oba olyakuba solo ono bandi leader Mukasa ali mu Mukasa w'ennyanja omanyi music anyumira nnyo ow'Abakongo. Kansubire nkyogera kwa Wilolo Ngomba anti munange. Njijewo ekika ky'embogo n'emirimu gyabwe ndowooza tuwummulemu bwe tukomawo tujja komawo n'amaloboozi agamanya ga kabaka. Tutalina bingi so nende nina amanya g'abalangira. Amanya g'abalangira tulina nende so tutalina ensonga nnyingi esho ya leero simanyi lwaki. Omanya eno sho ebadde yamulangira kusinziira ku bwesengekeddwa. Ebadde yamulangira na Kibinge naye bwafunye emergency. Netugamba katugitambuze nga tukitestese because buli mugenyi tuba n'engeri tusengeka mu program yino kufollowinga so tukitestese nga yamulangira so kati tusalawo tugambe okay olwokuba taliiwo katugitambuze nga tukitestese sobola okubanga nammwe ebanyumira era nga mujagala naye nga ku Friday jja tusaba bajjajja n'abaana be ngo bakkirize tulabe nga asobola okubanga twabadde tukubye n'amavivi nga banna be nga bakkiriza naye okusaawa esembayo n'afuna emergency era message tugifunye tuli ku mpewo ngoba tubadde tumusuubira okubanga either atuuseeko oba nga ayiseemu mu linki yaffe naye n'atugamba nti munsonyiwe sisobodde kuba nkyalina ebinkutte wano ebikyankutte ebitegetege n'amagulu naye ekika ky'embogo akabbiro ndeerwe. Endeerwe nno buba butiko bweru bumera ku ttale mu mpiira. Oluyiira we bagenda nnyonnyola ano linja kwogera Oluganda. So oluyiira bw'oyisa ekisambu oba bw'oyokya wogenda either okwokya ennimiro oba ennimiro sookwata omuliro oba ensiko sookwata omuliro. So kati wemala okujja bweti awo omuliro gwayise wonna bayita oluyiira. Weebale nnyo. Ab'embogo tebalya mmere efumbiddwa mu ntamu mpya. Okusobola okugiriiramu baagissangamu olujjo wansi ne batereza emmere ku lujjo olwo. So kati bwennyini abatamanyi lujjo olujjo ke kabya oba ensuwa emenyese. So ekituntundu ekyo ekyeyo ensuwa oba ekibya oba entamu kitegamba ezamu zifuamu ez'eseppiki. Twayoberanga n'entamu empumbe zibawumbye obuwumbi mu bbumba so zetwogerako ezo so olujjo luva mu bbumba so kati eyo entamu akasaka ensuwa emenyese ekyo ekibajjo kyayo kyetuyita olujjo. Ab'embogo abamu bava mu Bunyolo okujja mu Buganda. Ebunyolo babeeranga mu kifo ekiyitibwa Mazingita okumpi n'Ekibulala. Mulangira w'Ekibulala nkutumiddeko. Nange mutumiddeko mulangira w'Ekibulala. Naye eriyo Omumbejja eyamwagala agamba bambi mulangira w'Ekibulala musajja mukkakamu ng'abalangira bonna we balina okubeera kunze era mwonna. Bw'aba yazuuka olwo yamusanga azuukidde ku sayidi y'ekitanda ennungi. Naye Magonga Omumbejja Nasolo nkulamusizaako. Ngende maaso. Magonga baaliyo ku Kabaka Kintu. Kiwutta ye yali Ssaabagabo wa Kabaka Kintu.
awo olwatuuka Omulangira Kimera n'awasa omuwala Namagembe muwala wa Makumbi ow'Embogo. Makumbi yalina abaana b'abalenzi 4 okuli Kaddu, Walakira, Wavuvumira ne Semitego. Makumbi yali muyizi era emirundi mingi yayiganga wamu ne Kimera bwe yali ng'ajja okulya Obuganda. Makumbi n'abaana be bonna ne basitula ne bajja ne mukoddomi waabwe. Kankomawo Mzee Ssebutinde oyiseewo ko badde oyogera. Nina ebintu byensekera. Era ebintu ebyo ojja kunjokerako. Ngende nsome kola analysis. Naye kino abantu kankibabuulire. Okuva ku mulembe gwa kintu nga zze mu Buganda n'amenya sese ebintu bingi byajja bikola ki byoneka. Ab'Embogo balina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo mu Buganda n'obuvunaanyizibwa bwabwe nabwo bwabula. Tebamanyi gye bukola ki gye buli kubanga Ab'Embogo be bavaamu ekitundu kya nnyina Abagabe. Nnyina abaki abavandimwe ava mu ndeemu. Ekitundu ekigatta Nakayima n'Obwakabaka bwa Kayima Entebbe. Mbogo. Era nnyina wa Kibuuka Omumbale yali waki Wambogo okuva e Seseke. Bakibuuka Omumbale bamala okuzaama ekyo ekitundu kiryoka kijja. Kikola ki? Kirabika. Kati ebintu bingi nnyo byajja bikyusibwa. Nze bwe ndaba Ab'Embogo nga baweese Ssaabasajja nseka n'okuseka. Nseka. Lwa nsonga eki ekyo si kye kitundu kyabwe. Era bwe mpulira n'abantu abeeyita bankoba za Mbogo. Sooka oyinde Ab'Embogo okuweeka Kabaka baba beefudde Nabyewanga. Exactly. Tebaweeka oyo. Bwe baba baweeka awuli ali mu bwa Santa asamira ki omutanda. Era oli yaliyo ekitundu kyaki kya Kayima eky'omutala Ntebbe. Kati Ab'Embogo muwulidde Ab'Embogo obuweesi bwabwe kambabuulire gye buva be bazaala. Be bazaala ki? Baba bazaala Obwakabaka. Era be batuula mu Lubowa. Lubowa Kizuuzi Ssanga lya Mbogo. Kale Ab'Embogo ndoza mutegedde. Era be bakuuma Omulongo wa Kasolya Sowaswa. Ng'akuumibwa Nanzigu Lubowa ng'ali mu Bwanzigu. Bulidde ssebo. Ne kati gye bali they are totally tebamanyi baabula ekyenkugamba nti ebika byonna ebisinga obungi mbuzi. Ab'Embogo muli zimu ggumba muli nakyeyitize. Omuntu gwe nawulira ng'eyali atandise okuba nti akoona ku nsonga eyo ng'agitegeera yali gaajuule. Kubanga waliwo ekitundu we yagambira n'agamba nti tuddire abakabaka bano abamu mu Masiro tubaggyemu. Era ne ngamba abantu nti omuwadde emyezi eki era kyali kimaze okutuukirira ne bamugoba. Kale Omumbejja wunzika ensonga lwali lumu nga bajja Namagembe Kimera n'akoowa togambye Kimera yawasa Namagembe muwala wa Makumbi. Ndowooza olugero tulugoberere. Okiwulidde? Ezo zonna nsobi. Lwali lumu ate Kimera nga bajja ate azze ku nnyina Namagembe n'akoowa nnyo. Wavuvumira yalaba mwannyina akooye n'amusitula. Omulangira Kimera yalaba basitudde mukyala we naye n'asaba bakoddomi be bamusitule. Makumbi kwe kulagira Kaddu asitule Omulangira. Okwaba Embogo kwe bajja obukongoozi bwe bakola n'okutuusa kaakati. Kimera ne Makumbi bajja bayiga mu lugendo lwabwe lwonna okuva e Bunyolo. Awo bwe baali okumpi n'olusozi Magulu, Makumbi n'ayawukana ku Mulangira n'agenda n'ayigga yekka.
bwe yatuuka ku lusozi Magulu embwa y'Omulangira eyayitibwanga Ssemajimbi n'esuula ekyuma kyayo ku lusozi olwo. Makumbi bwe yanoonya ekyuma ky'embwa nga takiraba n'atandika okwokya obuyira asobole okukiraba. Omulangira bwe yasinziira ku lusozi n'ayota n'alengera obuyira ku lusozi Magulu. Bwe yabuuza ayokya obuyira obwo ne bamutegeeza nti Makumbi. Awo Kimera kwe kutuuma Makumbi erinnya lya Kayiira. Ebyo bwe byajja Kimera n'abantu be ne beeyongerayo okulamaga mu lugendo lwabwe. Kisaka Wannyana bwe baatuuka ku lusozi Guluddene mu Busiro, Waavuvuumira n'asamba ku Kisaka Wannyana awummuliremukko. Awo Waavuvuumira we yajja erinnya lya Kasamba, ne Kaddu oluvannyuma yafuna erinnya lya Ssekayiba. Kimera bwe yamala okutuuka mu Buganda ng'amaze n'okulya Obuganda, Kayiira n'asaba amukkirize okuddayo okuzimba ku lusozi embwa kwe yali esudde ekyuma. Kabaka bwe yamukkiriza n'addayo n'azimba. Okuva olwo n'okutuusa kaakati obutaka bwa Kayiira obukulu buli mu ggulu mu Ssingo. Kayiira bwe yamala okuzimba mu ggulu, abantu ne batandika okumuleeteranga omwenge, naye bwe yamalanga okugunywa ng'akkuse ng'agamba nti amalwa gajjuule. Okwo abantu kwe baasinziira okumuyita Gajjuule. Nabuli kati omukulu w'ekika ky'Embogo ayitibwa Kayiira Gajjuule. Amannya ndowooza mulabye gye gava. Olugendo tululeese mpolampola nga njagala tutunuulire ekika ky'Embogo, amannya gaabwe gye gaava n'emirimu gye bakola. Katugenda kulaba emirimu gy'ab'Embogo ku Kabaka. Ogusooka obukongozi bukolebwa Ssekayiba Essenge. Ogwokubiri okukwata engabo ya Kabaka Kamaanyi n'amafumu ge. Omulimu ogwokusatu ensigo amyuka mulamba. Nsigo amyuka mulamba yagala oluggi lw'olubiri oluyitibwa Nsigo. Abaana ba Kayiira n'amannya g'ab'Embogo sigenda kubasoma. Ebyo abaagala ekika ekiweddeyo linki gyeri ku YouTube twasoma ne tukimalayo. Twakidamu emirundi ebiri. Kati awo tugenda kuwummulamuko katono nnyo bwe tunaaba tukomawo. Nkwatemuko katono. Ye Mzee. Kyensinza okunyumirwa mu Buganda ne kyensinza okwewuunya nti abantu bawandiika ebintu, bajja bawandiika ki? Ebintu. Naye nga byannawulirako. Ekyo ekika kye mulaba eky'Embogo kyamaanyi nnyo 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 Mu Bwakabaka bwa Buganda. Not Buganda. Waliwo amaanyi agava mu Andromeda. Omuli omukazi gwe tuyita Asena. N'olwokuba nti abantu tebanaba kumanya gatta dots za Greece ne Kemet, Egypt. Kati bakyali mabega nnyo. Ekika ky'Embogo kirina amaanyi. Kubanga kyekika kya Taurus, era kyovulaba nti waliwo n'olulimi olwa tautology language. Okulutuukamu osobole okutegeera. Naye kati bano buli lwe bazimba kasasiro. Nga bamuzimbira wano ku Buganda. Bamaze Kimera amaze okujja. Bo bakola ki? Tebazoominga kuddayo mabega ddala eri ku butonzi. So nga tubadde tunoonya ekitundu eky'olubereberye tusobole okukola ki? Era kyobola nti bwe tukikuttemu kati n'Abazungu basanyaladde. Bakoze ki? N'abakulembeze ba Afrika batandise okuzuukuka. Kyekitundu kikuttemu. Naye nga Buganda ebadde kigalidde okumala emyaka egiri mu 8. Ng'eggalidde. Ng'ekoze ki? Eggalidde. Era bannanga Abaganda mwesabire nnyo.
omwaliiro gwe tuliko Abaganda ne Bunyoro oba abantu abalina unity Abaganda bali mu Buganda tusabe nnyo bana abasajja babadde batugalira dda nga bakola ki batugalira nga lukwe omanyi omuntu ayinza okukola ekintu kyatamanyi n'alaba wano ekifi ky'ennyama wano kugamba enga ekintu kyatunuulidde temuli kati wana Abaganda ebintu bye batunuulidde byonna bya butaliimu Abaganda balina obugagga bwonna obugagga bwa Afirika n'amawanga buli wano kubanga muyinza mutya okukwata omuti ne mugutema ogw'amagezi bakwata masti okukira obubaka ne bagitema obwerufu obwa Santa ne babukola ki ne Katonda n'asirika nadde eri n'akola bw'ati Abaganda we are very very lucky okuba nti nno kati nga nze nzudde n'enzuula abantu bawuliranga omuntu yeekubya yaka katwewungu naye buli kirungi kyonna kiri wano kale kati funemu kulendo w'amalombe bwe tukomawo twongere okuwambaza paka show yaffe gyenaggwera nze Mukose Arnold Anthony ndina Omumbejja Bikobere Farida kwoteeka ne Mzee Apollo Ssebutinde nga tutunuulira ebiwandiiko ebyawandiikibwa Omulangira Nakibingeeko Ekimbugwe ng'alungamiziddwa empewo era nga bwe tukomawo tulina amaloboozi g'Omulongo Kigongo Bazannya n'engo nga bagiyita emmondo buno buwangwa na nnono beera buli Lwakutaano. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tummy. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja naku body shaming. Speak up. Genda oba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? Nga nze tata wange amanyira nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Oli ku buwangwa na nnono amannya Farida Bikobere mbeera ne mukulu Mukose Arnold Anthony ate n'omugenyi waffe owa buli Friday Mzee Apollo Ssebutinde tubeera tunyumyamuko tubeera tuyigira wamu ensonga lwaki mba nkugamba nti gwayina ekibuuzo kozesa comment section sobola okubanga ate owandiika ekibuuzo kyo mu lulimi olutegeerekeka Oluganda mu luveeka abatamanyi kuwandiika mu Luganda omuntu akuwandiikira comment n'ogisoma emirundi 10 naye nga tomanyi kyayagala kutegeeza ne question n'ogibuuka nawandika tusimanyi nagamba tusimanyi ati nosoma tusimanyi ngo obulira nga Oluganda muli tolweka kasawandiika mu Luzungu ekibuuzo kyo ffe tujja kiza mu Luganda bakinnyonnyole bulungi nnyo abamu comments za mwenzibuuka lwa nsonga eyo ziba tezitegeerekeka ng'oziwandiise mu lulimi Oluganda so mbakubiriza nnyo wandiika mu lulimi lwe weekakasa nti omuntu bw'aba asomye comment yo asobola okumanya ki kyetegeeza naye ng'era njagala okubeebaza mwebale kutwekuumirako abagiriko mwebale nnyo mwebalire ddala abali ku live yaffe mwebale nnyo abasharinze abakommentinze abalikinze mwebale nnyo abasubscribinze ku YouTube yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala njagala ndowooza tufune amaloboozi ga Mulongo n'amannya ga Kabaka ndowooza otulyoke tudde ku nsonga ya tunazimbira otuuka ku nsonga yaffe eddaka tuuka ku nsonga yaffe eya Nnende omukulu ali mu byuma tukola obulungi obutagambika ng'otuwaka odiyabe agulumizibwenga atenderezebwenga oyo kyetondeka namugereka guluddene kyebange kabamba ggulu nannyini bulamu awengewenga ekitiibwa amawanga gonna agamusinzenga mu nnono zaago nabwe gutyo tunaamenyanga ebiyungo by'omubiri gyaffe okumutendereza n'okumukungiriza erinnya lye nga bwe kyali mu lubereberye nakaakano bwe kiriba emirembe mudda n'emirembe mbalamusizzaako mwenna abawuliriza abaffe n'abalabe baffe abatulaba ku mukutu omugattabyalo n'omukutu omugatta mawanga okusinziira wano e Uganda mu bitundu eby'enjawulo n'emmambuka wamu ne Maserengeta mu bukiikaddyo ne mu bukiikakkono okuva e Bule n'Ebweya mwenna bazzukulu bange abalungi mbatumiddeko abali mu mawanga ga Schengen mu Amerika mu Japan e Finland e Malaysia China mbatumiddeko mwenna abajja mu kabokisi kange ne mufuba okubanga munoonya okumanya n'okutegeera ntuusa okwebaza kwange eri abo abazzukulu abajjumbidde omukulu gwa Alternative Digitalk ne mukwatanga amaloboozi gano ne mugasalamu ne musobola okugatambuza ne musoosowaza ennono nja kusooka n'ekigambo ekyambuuziddwa omu ku bazzukulu bange jjajja lwaki tetumenyawo ekigambo nti Buganda ku ntikko nange ne mugamba weewaawo kigambo ki oba omuntu kye yali badde akozesa ekisoosowazibwa ekiwooma mu matu g'oyo awuliriza oba mu matu g'oyo atuwulira oba atulaba kyali badde nti Buganda ekkula lya Afirika y'ensonga lwaki tugamba nti Buganda omwana gw'essanga Buganda ssanga lya mbogo Buganda kyoya kya namuzige Buganda kyoya kya ŋŋaali Buganda kaloosa ka kimuli ekibwasira mu matumbi kale omuntu yenna yalibadde agamba nti tusoosowaze Buganda tugifuule ekimuli tusoosowaze Buganda tugifuule ekkula lya Afirika kubanga kyeri tugizzeeyo mu kitiibwa kyayo mu biro ebyabajjajjaffe abo bagirwanirira kyovula bagamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda nayimbanga ntya ne sitenda oyo Ssaabasajja Kabaka ne tugamba nti baalwana nnyo abaatusooka okuzimba eggwanga Buganda baali bazira Buganda yazimbibwa ku ntuuyo zaabwe nankuuli zaali nnyago ng'obw'eŋŋoma tebunnaliibwa kya mukisa mulungi nti olwaleero nsaba buli muzzukulu awuliriza akalowoozo kano akyuse tumenyewo kiri ly'eddoboozi ly'omulangira Mutebi wabweru w'olubiri kale nno azaala bwe gutyo neesiimye twakkaanya okuba nga tutambula mu buufu n'okumanya amannya ga Kabaka oba
omulangira gayitabira. Kize kitambula ku mijiji gy'abakabaka ab'enjawulo: Namugala, Kagulutte Buucwiriki, Kabaka Kagalama, Kabaka Tembo, Kabaka Kayima, Kalabaka Chwannabaka, ku Kabaka Ssekamaanya, ku Kabaka Bakijjulula, ku Kabaka Buganda, ku Kabaka Kagolo ka Kyomya. Bakabaka bangi abatamanyika newankubadde baali eŋŋoma, era abalangira bangi abajja bayitabira amannya. Naye mu Buganda nabagamba kabaka amannya agasinga nga tannafuuka kabaka mu nnono asooka kuwenda mannya ago oba kutabaala mannya ago okubanga gamukakasibwako, era buli linnya eriyitibwa oba eriyitabirwa omulangira mu bwakabaka liba n'amakulu ameekusike. Kale katutandike n'ekitiibwa ekya Ssaabasajja. Omuntu ekimuyisa Ssaabasajja kwe kubanga omanyi ky'oyagala, ky'otegeera ne kyeweetaaga. Eri abantu bo abakufuula kabaka, eri obwakabaka bwo n'abakulinaanye. Omusajja yenna ekimuyisa Ssaabasajja kwala. Okwala mu mpisa, mu njogera, mu ntegeera, mu ndowooza, mu nneeyisa, mu bikolwa, mu nnono, mu bulombolombo, n'okutuukiriza obuvo n'obuddo bw'abajjajjaabo, obutawemuka eri bakopi b'empita abakopi, obutawemuka eri balangira banno. Ndi kabaka yenna atavaamu ŋŋoma nnume, kyentegeeza mwana wa bulenzi Kiwanga, ye ŋŋoma ennume Mawuuno aba si Ssaabasajja. Era bakabaka abamu baafundikira nga tebafunye ekitiibwa ekyo kya Ssaabasajja nga baavaamu ŋŋoma mpuuna nga tebavuddeemu Mawuuno. Bakabaka gye bali abaweerako, kubanga ne Mawuuno kabaka yajja okuzaala abalongo betwogerako ku Mawuuno. Tulina erinnya lye bayita Cuucu. Abasinga ogwo omuddo gwe bayita Cuucu tebagutegeera, gwagala okufaanana kasalamamba naye guyina amajimbi. Amajimbi ago gasala, galinga kirita. Era okumanya omuddo gwa Cuucu si mwangu, n'embogo tegulya kubanga gusala, n'ente egutya, era gwe gusinga okuwagala ennimi z'ebisolo ebisinga. Ennimi ezo kubanga ziyina amabakka ze twalibadde tuyita enkyakya, omuge yali badde ayita amaga g'olulimi. Naye ogwo omuddo Cuucu gwokya era gusiyira ddala. Naye Cuucu muddo oguvaamu enkana mwewunda omulongo wa kabaka ayitibwa Kiŋaŋaali. Tulina erinnya eriyitibwa Maasomoogi. Omuntu okuyitibwa Maasomoogi kwe kubaka obubaka mu byeya nga n'ekintu tekinnaba. Nti akadde kano tugeze, wayinza okubaawo omutaka eyawanze kifaalu. Omulangira kabaka asobola okubaka obubaka obwo ne bamugamba omuntu nga gundi omwanguyiranga, n'atuma abalubaale be oba abambowa be oba amajeege gakawuŋŋaanyi okubanga gatabaala omuntu oyo nga tannakola nsonga eyo. Nga wano tugamba nti ekitongole ky'okwekuuma ekya poliisi ekikola ebyokwerinda n'ebyokwekuuma ekya poliisi kirina akawaayiro akakugira okumenya etteeka. Kale ffe mu butonzi Tonda yakiwa kabaka ekimuleetera okuba nti Maasomoogi, nti Sserulengera alengera wala mu bujje. Mu lunywanyumbe kye tuyita future kye kimuyisa Maasomoogi, nti eriiso liba jjogi, alengera nga bw'olaba empungu bw'erengera enkejje mu mazzi naye gye wannaaza mpaawo bulaga. Tulina erinnya lye bagamba abangi lye mutamanyi, nange lye njitabiramu ng'omwana w'abalangira ow'olusso olubereberye Bazannya n'engo nga bagiyita emmondo. Bw'olaba engo oyinza okugyegomba n'ogamba nti weewaawo kirabika kyana kya mmondo. Anti bangi bagamba mbw akaliiba k'emmondo kamulema, kaliiba k'emmondo kamulema okuwungula, kaliiba k'emmondo kamulema, kaliiba k'emmondo kamulema okuwungula. Nti emmondo ekigiwangaazaawo era abasinga abagalagala ba kabaka oba abambowa bo bambala mmondo na kasimba, tebambala ngo. Bambala mmondo na kasimba. Kati oyinza okulaba emmondo gwe n'ozannya nga ngo
nolowooza nti emmondo ogenda okwekanga ng'ekutakudde. Emmondo teyawukana nango naye ate yo si nkambwe ng'ango. Kale nno linnya lya lugereeserezo nti bazannya n'engo nga bagiyita emmondo. Emmondo ya mukwano naye engo ntemu. Waliwo erinnya eriyitibwa omweramannyo. Ti Kabaka mweramannyo. Mweramannyo muti gukolako amaggwa ag'enjawulo. Mwattu nno guvaako eddagala erijjanjaba amannya galimu ebituli aganyenyeera agavaamu omusaayi agalimu kaboole. Kale omweramannyo ogwo enkanamu yaago ey'ebikoola, enkanamu yaago ey'ebibajjo n'emirandira eyina ekitundu kyekola mu kuwunda abalongo b'Abakabaka naddala nga tuli ekajjaga. Naye etuddemu obwejjembe ate etuddemu obulongo. Nalyo linnya lituumibwa Kabaka nti mweramannyo teguwalwampwa. Tewali asobola kwerempa mweramannyo. Era omuti ogwo oba gutunuulidde gwagala okufaanana kibeere oba lutimba, guba n'amaggwa. Tulina erinnya lye tugamba nti abalangira Mwenyango, Kabaka Mwenyango. Osaaganga ne gwe wali osaaze naye omwenyango gwokya n'evvuuvumira terigugwako. Kaabe musajja n'agukunkumulako bukunkumuzi gukugatta, guyina amaanyi agatagambika. Kale weewaawo agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'oyo kyetondeka kyebaali Namugereka Dunda Kabamba ggulu Kawa Migero. Mbatumiddeko bazzukulu bange mwenna abali ebule n'ebweya mbaagala nnyo, abawa ekikubagiza ekirungi n'eggandaala erya wiikendi eddungi, abateera empomereze mu bulamu bwammwe. Kojjange Apollo Ssebutinde kutumiddeko n'omulangira Nakibinge Mukwatangabo Tezikyabiri n'Omumbejja Bikobere naawe nkusoomyeko akumpangalize era akunkuumire byansuso. Naawe omwana ow'obulenzi Mukose akuume, akuwende, akutabaalire ate akufuula omusajja eŋŋoŋŋuli. Na buli omu ali eyo mwenna mbatumiddeko mu bukale mirembe. Eggandaalo lya wiikendi eddungi, wiikendi eddungi, wiikendi eddungi, wiikendi eddungi, wiikendi eddungi. Weewaawo ndowooza munaasonyiwa akakadde kayiseemu naye ndowooza amannya ga Kabaka ogategedde bulungi nnyo. Owooza kyukyusa abasajja amanya byonna ng'ogageresa nga tomanyi munnaye biki bye bategeeza. Ffe nno twasalawo okujja tubeere nga tugattako ku ebyo tukuwa information entonotono gy'oba tomanyi n'abalala balyongereza okwo. Ffe tuba tuteeseeko ettoffaali ku kuzimba ensi yaffe. Nawe w'obeerayo ky'omanyi mukwano tosirika, osobola otutuukirira mu inbox ya The Alternative Uganda oba nojja mu inbox yange oba ey'omukulu Mukose Arnold Anthony n'ogamba mbadde njagala kusomesa ku kino. Bw'oba ng'okirinako obwekakafu nga si yase byambu, ebyambu tetubyagala mbu baŋŋamba tebikola wano eno, twagala ebintu ng'obimanyi bulungi nnyo oba nga watendekebwa bajjajjaabo. Gwe nno mukwano tukwaniriza n'ojja n'osomesa ku bantu kubanga munnaye bye tuteeka ku YouTube n'abaana bo bazzukulu bo bali bisanga ne basomako. Mumbejja nsaba abantu basooke barisetinge batya tuddemu buto kusima musingi muki mupya. Musingi ogubaddewo mukadde tusooke tukole ki? tuguyiwe. Tutandike kukola research ku buli kintu kyali kitya. Kubanga nze ebintu byonna byonna dots bwe ngendo zigatta. Chaos engeri gye tumaze mu chaos ey'emyaka 8. Buli kimu kyonna kyetaaga kukola ki? Kulisetinga. Kubanga nina ekintu kyenunulira mu Buganda ekyamaanyi ennyo. Ekintu ekyaki? Ekyamaanyi ennyo, eky'omuwendo ennyo, naye nga batono nnyo abakibaliwenga abakimanyi. Kubanga n'education yonna gye tubadde tutambuliramu yonna ebadde ki? Ya mindset program. Ya majenjeke. Nti abazungu n'okuwandiika bagenda okutandika okuwandiika wano waliwo information etakola ki? Etawandiikibwa. Naye ate kikwawunyisa nti ate abazungu information yaffe bagikola ki? Bagirina.
era kati abantu balina okukwata empola Catholic Church eyo kubanga balina obudde bungi balina ebintu bya Buganda ebyama bye balina bitirivu okuva mabaga kubanga waliwo n'ekitabo kyenkyanoonya okukifunako kopi mukwano gwange yakirina naye naafa nina okugenda ndabe ku mukyala we yayinza okukimpaako nkisomeko ne waliwo omusajja gwe bayitanga Bukadde Bukokoma yawandiika ku Buganda ebintu biki bingi naye nga Catholic Church ebikola ki ebirina ne information yonna gye tutambuliramu yonna ki Kabaka bamutembeeta bano bamusitula bano bakola batya naye nga bw'ogenda okukuba tooci bwoti ogenda okulaba nga ekintu kyonna kiki kifu kubanga Buganda ebeera n'obwakabaka bwawe bwa mirundi egi obwa primary n'obwa secondary mulimu obwatwekisize kati obwatwekisize obwo bwatuulibwako buno ne bujja bubuggalira ne butuula mu ntebe mmeka bbiri obwa Ssaabataka n'obwa Ssaabasajja babutambuliza mu kintu kimu naye ng'ate oli mujjwa talaba obukojja bwe tebuliiwo kati one expecting etwa okuva mu buwambe kubanga nabo banyaga ate nga bw'osoma Bayibuli nga ffe abagitegeera egamba nti bw'oba onyaganyaga bw'olimala okunyaga nawe bakole ki bakunyage nti ekitundu ekyatambulirwangamu ekyamafumu ekyebirumbirumbi ekyamenya omutala Ntebe era nakakati mwe bayita ne Museveni era ne bazzaako obwaki obwakabaka kali naye ayinza okubawa busajja bukirana kakati n'oli naye tayinza kukola ki kubakkiriza tasobola kale njagala okulamusaako mwannyinange Omar kwagala nnyo munnange kansuubire nti ensi ekutambulira bulungi katugende ku lugero lwa Nnende obudde ndaba siina kasabe Mukama ndumalirize nga obudde tebunaggwaayo. Nnende yalina erinnya lya Kyobe ky'omubazi. Nnende yali mwana wa Mukasa era yazaalibwa omukazi Musoga. Emmandwa ya Nnende kyeyavanga eyogera Olusoga. Nnende yabeeranga mu beryeberye mu Kyaggwe. Omusajja eyatwala Nnende e Bukeerere yayitibwanga Kawere, naye erinnya lya Kawere lyamuvaako ate n'abasika be ne bafunira erinnya erya Kajugujwe. Kajugujwe ye yali kabona wa Nnende. Katwekanye Kawere nga bwe yatwala Nnende e Bukeerere. Kawere yali muzzukulu wa Ggunju ow'Obutiko e Bukalango. Awo olwatuuka embwa ya Kawere n'ekwata enkusu y'Omumbejja n'egitta n'emala n'egirya. Mu biseera ebyo enkusu yali nnyonyi ya muwendo munene era neeyagalibwa nnyo. Kawere kyeyava akwatibwa n'awozesebwa. Omusango bwe gwamala okumusinga n'asalirwa okuliwa olufubanja. Kawere yali mwavulu nkupe nga talina byakuliwa lufubanja, ate kitaawe n'ab'ekika kye baali bamaze okumuliyira. Yalaba omulundi ogwo ng'ali mu kaseera akabi ng'ate talina amusudde mukono, kwe kukwata omuggo gwe n'akagugu ke n'agenda okutunda ebintu. Bwe yava e Bukalango n'agenda ewa muganda we Kikomaga ekisubi. Kawere ekiseera ekyo yabeera ekisubi. Ekiseera kye yabeera ekisubi yali nga takyamwa na nviiri olw'ennaku eyali emujjudde. Abantu bwe baalaba enviiri ezaali zisakaatidde ku mutwe gwe kwe kumuyita Maviirinkata. Oluvannyuma erinnya eryo lyakatira ddala ku Kawere era ne lifuukira ddala erinnya ly'ab'Obutiko okuva mu ssiga lya Kajugujwe e Bukeerere, naye baalisalako ne balekawo Maviiri. Okuva ku Maviirinkata nga tumanyi Maviiri. Ndowooza olugero tulugoberera bulungi nnyo, saagala mbadduse nnyo.
Maviri bwe yali ng'ali ekisubi ne yeegomba okusomoka ennyanja agende ewa muganda we Ssemagonga alabe oba ayinza okufunayo ebyokumuyambako mu lufubanja lwe yaliko. Yali tannasitula omulubaali n'amulagula nti omusango oli kumpi kugumala naye kyonna kye nnaakugamba ky'okolanga. Bw'obanga ogenda ewa muganda we Ekkoome ekintu kyonna ky'olisanga mu kkubo tokityanga, okwatanga bukwasi n'otwala. Ekintu ekyo kye kiri kumalira omusango gwo. Olunaku olwo Maviri yasula teyeebase olw'essanyu, obudde teyabulinda kusaasaana n'asaabala ennyanja. Amayengo bwe gaamuyoola ne gamugobya ku buziranjovu mu Kyaggwe. Mu mwalo Maviri gwe yagoberamu mwe yasanga abantu nga bali mu lyato n'ebintu byabwe, era abantu abo baalina ekintu ekiwanvu mu lyato nga kisimbiddwa mu mugugu era nga kibikiddwako amaliba g'engo n'embugo. Obuwanvu bwakyo nga buweza enta nga 7. Enta ozimanyi bulungi. Enta nga 7. Maviri bwe yalaba abantu abo n'ebintu byabwe n'atya era n'ayagala okudduka mu lyato, naye bwe yajjukira ebigambo endagu bye yamugamba n'aguma. Ate n'abantu bennyini bwe baamulaba ng'atidde ne bamuyita nga bwe bamugamba nti totutya, naffe tuli bantu nga ggwe, jangu otukulembere otutwale ewa Kabaka. Maviri yamala okuguma n'abakulembera n'abatwala ku buziranjovu. Yabatuusiza ewa Nalukadde ow'Olugave. Abakulu abaali mu lugendo olwo be bano: kwaliko Kirabire, Nnende ne Nampuluguma. Amannya Kirabire ne Nampuluguma, abantu abo ow'oluberyeberye n'owookusatu. Kirabire, Nampuluguma. Kirabire ye ow'oluberyeberye, Nampuluguma ye owookusatu. Saagala tubuzaabuzibwe. Baagafuna luvannyuma, naye amannya gaabwe ge bajja nago saagamanya. Bw'agamba saagamanya eyali awandiika sinze. Abagenyi bonna bwe baamala okutuuka ewa Nalukadde baali ab'ekitiibwa ennyo ne bategeeza munnaabwe Maviri nti ffe tetusula mu nnyumba yonna eyali esuuliddwamu. Ennyumba gye tusaana okusulamu eba mpya ddala nga tesulwangamu muntu yenna. Ebigambo ebyo Maviri teyabirwisa, n'abyanjulira Nalukadde. Eky'omukisa, Nalukadde yalina enkomagiro ku luggya lwe. Enkomagiro Nalukadde gye yalagira ne baseruukulula essubi ekadde ne baliserekako eriggya, abagenyi be ne basula omwo. Kirabire ne banne bwe basinziira ku buziranjovu ne balengera olusozi Gulama oluliraanye Namiryango, ne baagala bagende bazimbe okwo. Tebaalwa ne basitula. Bwe baatuuka ku Gulama, Kirabire n'ajjukira nti yeerabidde enkasi ye ku buziranjovu. Awo kwe kutuma munnaabwe oyo owookubiri Nampuluguma okugenda okunona enkasi gye baagireka. Nnende bwe yasinziira ku Gulama n'alengera akasozi nkaalaala akaliraanye Kiwango, n'ayagala agende azimbe okwo. Banne abaali bagoberedde enkasi teyabalinda, ye n'asitula. Kirabire Nnende yamuleka alinda nkasi ye awo ku Gulama. Eyanona enkasi yagenda okudda, yasanga Nnende n'emisindye yamuyiseemu dda. Yali akyanyumiza munne byasanze. Yagenda okuwulira nga Nnende mujaguzo zimuvugira. Kirabire yalaba Nnende amaze okumulyako obukulu, n'asigala awo
egulama ku kasozi akayitibwa Zintegese. Awo erinnya lya Kirabire kwe kumukalako. Abedda bamwogerangako nti Kirabire ekyerabirwa ennyanja kubanga enkasi yeefuga ennyanja. Ekifo Kirabire we yasigala nakyo kwe kuyitibwa Bulabire na buli kati. Kirabire obwerabize bwamufiiriza bingi kuba teyamanyika eri Kabaka era ne mu baalubaale bya Buganda Kirabire talina kitiibwa kinene era tamanyikiddwa nnyo n'erinnya Kirabire abedda tebaalifangako kulituuma. Eyatumwa okunona enkasi naye yasigalira ddala awo okumpi ne munne Kirabire naye yakazibwako erinnya lya Nampologoma olw'embiro ze yawuluguma okunona enkasi n'ekifo we yatuuka nakyo kiyitibwa Buwuluguma. Ndowooza olugero lwaffe tulugoberera bulungi. Balaye wootategedde buuza tosala kigambo. Wootategedde ekibuuzo mu comment section nja kubanga mbiyitamu akadde nnyina eddakiika 30 malamba okumaliriza show yaffe. Nampologoma naye teyalina ttutumu n'erinnya lye teryatuumwa ng'amannya g'abalubaale abalala. Nende bwe yatuuka ku kasozi Nkaalaala n'akakasa nga tayinza kujjaako kuba waggulu si kaggaggavu. Kaali keesongodde. Ndowooza naye sijja kunnyonnyola nnyo olugero terujja nnyuma njagala nneme kwogera nga bwe nsoma. Bwe yava ku Nkaalaala kwe kugenda ku kasozi akalala akayitibwa Wabiti. Ku Wabiti obudde kwe kwabakeerera. Ekifo ekyo kyonna kwe kuyitibwa Bukeerere. Kuba obudde kwe bwakeera bali awo babasanga awo butukeeredde. Ekifo kwe kuyitibwa Bukeerere. Wanzu ow'Enkima ye yali afuga ebyalo ebyo byonna ebiriranye Wabiti. Maviiri olwatuusa Nende ku Wabiti n'agenda mangu okweyanjula eri Wanzu n'okwanjulayo Nende era n'okutegeeza Wanzu nti Nende tasula mu nju eyali esuuliddwamu abantu abalala. Wanzu bwe yawulira ebyo n'asala amagezi ag'okufunira Nende ennyumba emusaanira okusulamu. Awo okumpi ne Wanzu waaliwo omusajja eyali azimba ennyumba eyali ekyali omusekese. Wanzu bwe yagiraba n'alagira essibweko era ezimbibwe eggwe ku lunaku olwo. Era bwe gwali Nende bwe yamala okugiyingira ennyumba n'agituuma erinnya lya Buntumbiiza. Nende yagenderera okuyeeyereza omusajja oli eyali nnyini nnyumba kuba obusungu bwamutumbiiza nnyo ate n'ekirala ne Nende yennyini yali wa busungu ng'ate mukambwe. Omanyi okuba ozimba ennyumba yo ne bakulagira ogisereka ogiwa omulala ate gw'ogiwadde n'akuyeeyereza nti buntumbiza obusungu olw'okuba ofunye bungi nnyo. Waayita ebbanga ttono nga Nende yamaze okutuuka ku Wabiti, Wanzu n'agenda eri Kabaka Jjuuko n'amwanjulayo era ng'ategeeza Kabaka nga Nende bw'ali omugezigezi ennyo mu by'okulagula. Kati wano olugero we lunyumira. Kabaka teyalwa n'amuyita agende amulagule. Bwe yalaba ng'alagula bulungi kwe kumuwa ku byalo bya Wanzu asinziire ŋŋamu okumulagula. Okuva olwo Nende teyava Bukeerere. Nende yali mulaguzi wa Kabaka mukulu naddala ku bigambo by'entalo. Nende ye yawanga Kabaka amagezi okulwana. Eggye lya Kabaka lyagenderangamu emandwa ya Nende okuliwa amagezi g'okulwana. Kabaka yasiga ewa Nende omwana we Omumbejja Nabweteme asobole okutuusanga ebigambo Nende byalagula abalangira n'abaami abalala abaagala okumujeemera. Mukyala wa Nende yayitibwanga Nakirwadde era yali wa butiko. Maviiri ye yamusigira engoma ya Nende enkulu. Maviiri ye yamumusigira mukyala wa Nende
ndowooza olugero neme kulugatteka nnyo. Eŋŋoma ya nnende enkulu yayitibwanga Mbeesega, ey'okubiri yayitibwanga Kabeebembe, olukiiko lwa nnende lwayitibwanga Lwannyo, n'emindi ye yayitibwanga Bigeegeemira. Ekitiibwa kya nnende mu Buganda kyali kigoberera kya Kabaka. Nnende ng'agenda ku lukiiko lwa Kabaka, eŋŋoma zaagendanga zimuvugira, baleete ekijjo. Bwe yatuukanga awali Kabaka n'abuuza Nnende nti businze, ne Nnende n'abuuza Kabaka nti businze. Awo Kabaka n'anywegera enkinga ya Nnende, bombi ne balyoka batuula. Mu kyo Kabaka teyatuulanga nga Nnende tannatuula oba nga tannabuuza Nnende. Bwe ndowooza kye bava bagamba nti ekitiibwa kye kyali kyenkanankana ekya Kabaka. Bannange tandikirewa awo Kabaka n'anywegera wenkomye. Ab'e Bukeerere tebaakwatibwangako mu miwendo bwe baabanga bayita mu matambiro, naddala ku lw'e Namugongo nga bambala ensamba z'amatembe mu bulago era nga bakwata essubi ettembe mu ngalo. Okwo Abambowa kwe baategeereranga nti abo be b'e Bukeerere. E Bukeerere teyanyagwanga bintu, n'omunyago gw'ab'e Bukeerere Abaganda kwe bajja enjogera egamba nti weebase ng'ali e Bukeerere oba weebase Bukeerere tebuzindwa, nanti bo tebaalumbibwanga, nanti yaliyo emandwa enkambwe ennyo kubanga emandwa yaliyo nga nkambwe ennyo nga buli omu agitya. Ekyayatiikiriza ennyo Nnende bye bigambo bino ebikulu bye yalagula Kabaka ne bituukirira. Ssekabaka Ssuuna owookubiri bwe yali agenda ekizibu okutabaala omuziba Kataba Bisamiraki, emmandwa ya Nnende eyabanga ekitovu mu Bukoba yamugamba nti togenda kiziba, olugendo olwo si lulungi. Naye Ssuuna olw'okwagala okutabaala, Kataba yeebuuza ate ne ku mpisi ow'Ematongo mu Gomba eyalaguzanga omukyoola. Mpisi ye yamugamba nti genda otabaale olidda. Bisamiraki bwe yawulira nga Ssuuna amaliridde okugenda ekiziba, kwe kumutumira nti mugambe omuko nti bw'anaagenda ekiziba balimuzanga ebigere bye bimukulembedde omutwe, naye bw'alidda nga mulamu ennyumba yange buntumbiza ndigiyita Mmanjo. Ssuuna olwawulira ebyo n'atumira Nnende nti bwe ndidda emandwa eri bulwa gyezimba. Kati nno bonna baali beewerera munne. Ekiziba Kabaka Ssuuna gye yalwalira Kawaali n'afiira mu kkubo nga bamuzza, meaning okulagula kwa Nnende kwatuukirira. Ate Ssekabaka Mwanga owookubiri bwe yamala okunyaga e Bukeerere, Nnende n'amugamba nti omenye eky'omuzizo okunyaga e Bukeerere etanyagwa era tojja kuba na mirembe. Mwanga yamuddamu nti tewali gye sinyaga. Ebyo nno nabyo byatuukirira kuba Kabaka Mwanga ensi yamujeemera n'emugoba ku Bwakabaka. Bisamiraki olw'okwogera ebigambo ebyatuukirira, abantu abamu baalowoozanga nti bw'alifa n'emagombe alisulayo ennaku 2 n'avaayo kye bava boogera nti Bisamiraki yagenda n'enadda emagombe n'emusingira okunyuma. Nnende yajja nga Ssekabaka Jjuuko yafuga Obuganda, yajjirira kulwana n'Abavuma. Entalo ezaalaganga ku ludda lw'e Buvuma n'e Busoga zaagenderangamu Nnende, ez'e Bunyolo zaagenderangamu Kibuuka. Ekintu kyennyini ekyayitibwanga Nnende yali nkasi, gye baali bawunze obulungi n'enkwanzi waggulu ku mutwe.
bakitiikiranga engule eriko ebyoya by'enkoso n'ebyenyange. Ekintu ekyo bakisabikanga mu mbugo. Kungulu ne bakyambaza amaliba g'engo. Wansi ku kikolo ky'enkasi waliyo omuwunda. Omuwunda ogwo gwe baasimbanga ku mwaliiro okulaga nti Nnende ayimiridde. Olw'okuyimirira ku muwunda, Nnende kyebava bamuyita nakugulu kumu alimenya owaabiri. Nanti yayimirizanga enkasi ebeera n'okugulu kumu. Ekintu kye baayitanga Nnende Oweekitiibwa Stanislas Mugwanya Kajogujwe ye yakyokya mu mwaka gwa 1928. Jojo wano. 1928. Wankaaki w'olubiri lwa Nnende yayitibwanga Sagala Nalibaka. Bannange erinnya lyo mundeke nnyo kutuzina libagamba olweddako. Nnende yalina amatambira 2, erimu Gavuuvuuma, eryokubiri Kabebena. Erinnya Nnende terituumwa muntu mulala yenna, mpozi olw'okubanga Nnende yalinga kabaka ate nga wa busungu nnyo. Nze nno olugero lwa Nnende mba ndumaliriza. Gutumbiiza. Nnende gutumbiiza. So kati bwebanga so nina ekitundu kyengezaako okubalaga nti baakopperera enkola nga naye erina amaki amaanyi gaabwe mwe baatambuliranga, naye ekiseera kyatuuka ate be baali nabo bennyini kubanga bakugamba nti abo basapolo baalina baana ba bunyage ne bookya ebyabwe. Kubera waliwo abosimabi kacwankizi biki bintu bingi nnyo bye bajja bakolakola ninga byonna byali byabutaki olw'okuba nti bamenya ekitundu kiri ekyobukojja kati ne batandika okugenda nga bawaawanya ng'omuntu bwanywa obuugi ne bumwokya n'abeera awo era bibino bimulaba. So tubagamba tuddeyo ku luki ekitundu ekyobuzadde ekyobwerufu ekyomutanda mwagabiro ki obweza nga amaze okuziba mu kitundu kye ekituufu. Naye kati kubanga bw'ogenda okutunulira Nnende yaani ogenda okulaba nga era ddayo kubanga oli yeye buli kimu. Obulongo babulwanyisa, omuti ne bagutema ne bakola ki n'okutuusa ku ssaawa ya leero. N'okutuusa ku ki katugenza okutuuka mu kyapa nga ne Kasujjulubi nga naye akaayana ne gundi naani omulala ne Kapitaani Ekimala Katebe naye akola ki gyali naye bamusindiikiriza kati ne gundi akaayana Kasujjulubi nga kakati kati oli naye abanja Federo namaanyi nabuyinza naye tateredde. Kati Buganda ogiraba nti eri mu masaŋŋanzira etagala eringa kyerekana kya kitundu. Kale ndowooza olugero lwa Nnende nze kyenjagala abantu bayige nti bw'ofunanga obubaka oba omuntu n'akulagulanga tukitwalanga ekyokuzannya kubanga awo ku Nnende awo watambulirawo ebintu bingi. Omusaayi gwayiika nnyo. Musaayi gwakola ki? Gwayiika nnyo. Bagamba ekitundu kya Ssuuna awafiira awo abantu baafa. Baafa nnyo. Naye ne basigala ng'era naye nga abantu baafa ki? Awo watundulwa n'omukazi nnyina wa Muteesa mu buddu ate nga Wanyonyi Nyange n'agenda n'ayogera ebyama bya Buganda byonna n'adduwa Abawarabu. Bino Abawarabu balina participation gye baakola okumenyera ddala Buganda okugiwunzika. Ekyo bulaba nti baagaggawala nnyo. Mu nsi yonna tebabadde wasinga Bawarabu ssente nga taliyo. Baagaggawala nnyo lwakutwala mukazi oyo Wanyonyi Nyange. Nagamba waliwo akafirimu ka Aladini katuni
n'akantu kaliwo okalaba Aladini bakulaga najja n'agamba ngenze mu Africa n'ayita mu underground waliyo golodi waliyo biki ebintu bingi nnyo abazungu babuzanya n'abantu ne batabikola ki omuntu tulaba katoni nga tulowo kati kabo omukazi katambulira ku magiki kapeti Uganda ebintu abantu babiraba naye nga tebafuddeyo bikola ki kubiteekako ssira n'omulaka obugagga bwaffe bwonna bubadde bubbibwa ku Africa lwa Buganda omuti baagutema tewali asobola kukola convergence system kuzza bwerufu ne tutambula tutyo naye bwe tukutteko kiki Katonda n'agamba nti kakikole so ensonga zino si nyangu za kutegeera nti za buli muntu kujjako abalondemu nga bweraba era nti tulina ebika buli kika kirina omulimu naye ebika bye tulina kati byonna byali byateguka kubanga bika binansangwa 6 oba 5 ogatta n'ebyabunyolo bye tutamanyi kati ate ebyo gye tulina okudda okuzimbira gwe musingi naye kati bino ebiriwo tulina kubipoozinga tubiyereesinga ne bikola ki nebivaawo kale Omumbejja tuyiseeko mu message lukwakwayo omukulu Kalyango Musa Muteesasira nkutumiddeko nnyo agamba ndi wano nnyumirwa okukamala nina bakozi bannange beewuunya byempuliriza anti bonna bamagulu meeru Kalyango Musa Muteesasira kutumiddeko nnyo bajjajjaawo bakukulembere egyoli yonna ofune byonna ebirubiba byakutwala ku mawanga Aviki wa Bobby webale nnyo kubeera kagamba banaye mutuleke tuyiga Oluganda nze sibagaana kuyiga kuwandiika Luganda naye sooka weeyigirize obeere perfect tojja kuyigira mu comment kubanga comment bw'ogiwandiika gwayagala abantu basabe wali akatabo ka kisumuluzo atandikirwako akatabo ka kisumuluzo okuyiga Oluganda si lwangu bw'obeera n'ako akatabo banaye temuyigira kuwandiika Luganda mu comment section kubanga comment section oba oyina ekibuuzo kyoyagala tutegeere message ebula so banaye Najita Prosi Namotebi agamba ba mikwano mwasuze mutya nze mbeebaza bweza mwebale kuweereza ggwanga naffe tusiima nnyo okubanga gy'oli otugoberera ng'otwagala Viki asimye Mulongo nagamba Mulongo webale kulungamya ggwanga nange Mulongo nja kwebaza webale nnyo butakoowa n'okubanga ate osalawo n'ogamba nja kusomesa abaana ba kintu Mukama yalimanya kyalimpa nze Mulongo nange webale kunjagala sikwebaza naye webale kunjagala Fred webale nnyo okubeera nga kooli agamba mwasuze mutya abalungi mwebale kutuweereza mpita mu comment nno noonya gyeyinza agulumizibwenga atenderezebwenga amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaagwo ne mu buwangiro bwagwo nga bwe gateekeddwa weewaawo oyabadde abuuza aniyo nampeereza message mpya banaye Kawuma webale nnyo agamba nange kwendi nnyo ate leero nakedde ku morning shift webale kubanga tetulekeredde ate n'otumbula n'olaba webale nnyo webalire ddala waliwo comment gyempisako ano gisome njiyitako kigendera ate omanyi giyitako gisomere no Franklin agamba mukocyansereko abayokeza nsereko mu nsiisira mu kulaajana ennyo obudde bwa kanji ogira okyagiyitamu omukulu Twaha Matova agamba nedda bannange abantu baali bategeeza nti kabaka weebale kukyatula waliye bakubidde mu ngalo kabaka yagamba abantu babadde beebaza kabaka kwatula yagambye nti kyeka babadde bagamba nti olesi n'obwogera n'obagambako ye nga bwe bakuba engalo bwe baseka ebintu omukulu Kawuma agamba nze neebaza nnyo mwami Mukose okusharinganga links zennono after the show webale kusiima
abajja mu inbox ebiseera bisinga Wood William webale kubeerako ng'olaba omukulu Julius Elik agamba am live from Remi Agasembabule nawe webale kubeerako ng'otulaba atulabire okunalabo Sekikubo wabula bannaye comments zesisomye temunyiigira nnyo nnoonyezaamu ezimbeeredde ennyangungu mbasomye comment yo just nonkulabye era nkwebaza oyo abadde akoona okwokera Nsereko abadde agamba nti okwokya Nsereko oba oyokeza okumwokera mu nsiisira okulaajana ennyo obudde bwakalingiza bazaana ladi yakuba ne basansabaga era kisolo yakuba ku mmeeza naye n'agoberera obuufu bw'emagombe. Ekyo ekitundu kyaliwo manyi Nsereko Kayole ye yali mu bwamagulu Nyondo during that time ne bamulumba Kaligwa ne bamutabaala naye nkyanoonya waliwo omanye ensikirano nga boona nti Mukose amannya agagenda gakola ki banga nkyabuuza waliwo Nsereko ajja n'ekintu nga bava embaalo manyi mwabeerangawo emikolo egimu bajjajjaffe baatambulanga ne bagenda embaalo eyo ku mawempe eyo nga waliyo emikolo gye bakola ki ne ku lw'enzuuli eyo bagendangayo n'egindi era bano abakonjo baava wano ne Bekyaggwe ne babasindika bagende bakuume lw'enzuuli naluli tunulira naluli olusozi mu Bwakabaka obw'Ekiziba kintu Buganda erina mistake nnyingi nnyo ze yakola zitandika okutabaala Obwakabaka etabadde Kiziba kati nga bw'obadde osomaawo Suuna amala afiireyo ebintu byali bingi naye ekinewunyisa nti abantu bakyaganya okwenenya eki era bw'owulira omukulembeze ye ng'avuddeyo neyenenya naga nti abaali twatunda n'abaddu mutusonyiwe kati bano baati n'obawulira nga tewaliwo naagezaako kwogera Katonda asonyiwa kubanga olulyo kati ewaffe baagaana okutereeza bagaanira ddala okutereeza naye bwe nvuddeyo nange nzaani nentereeza nentandika okusibwa obubaka okuderivalinga message eri abantu naye muntu talowooza nti najja kuva eri nga tanoonyeza ne bakuwa obubaka obubaka bukolerwa nze kati information gye nnina tayinza wadde ogiringirizaako wadde bwe kati ba bayibuli egamba nti eŋŋamira ebisobola okuyita mu ŋŋango y'empiso naye kati nga ye nze information gye nnina nga nyimiridde mu bwakabuma mu baana ba nnyina abagabe talina yina kintu kyayinza kukola ki obula ajja kwogera abantu bakube mu ngalo naye nga talina waayinza kubaggusa kubanga ekitundu ky'Obwamukasa si kikye kisigalayo wa semidaali kisigalayo muki wa semidaali bakulu mpagi si kikye jjajjawe yali akiwenze ng'akituuseemu ne bamuteguka ne bamutta Mwanga ate n'eddiini yali emaze okukola ki okuyingira bali bayingidde Obukatuliki bano bayingidde Obuprotestante empalana zitambudde zizze Beni Kiwanuka batandise okumulaba obubi ne bishopu Buganda yabishe edidde ebika ebifudde ki amadiini egafudde ebika muzayinga bw'omaliriza kati ebyo byonna abantu mulina okunoonya obulwadde bwavaawa mu political science logic bulwadde logarithm mu bintu byakubala tebabitwalanga ebintu ebyaki ebyokusaaga ebyolubalaata buli kimu so si kugamba bugambe nti political science olina okwogera n'omuntu osooka omubuuza bujjajjabo butya kubanga bw'otunuulira mu bayibuli gundi baatuuka n'omukayanira asigale ku lyato yona naye nga si gye baali bamusindise baali bamusindise neneevi ayakoligana talusiisi naye bali abo okulyato bwe baawulira obuwulizi famire ne bamugamba ssebo tetusobola kusuula mu nnyanja
Weewaawo njagala okubanga ate nkungubagana abantu abafiiriddwa abantu baabwe ku nnyanja Nalubaale banaye Mukama abagumye musobole okubanga ate muyita mu kaseera kano akazibu banaye ebyayogeddwa byabadde bingi ate empewo ya Mukasanga ate nagira emirambo tegigenda kulabika ate bannanga abantu bamala ennaku 3 ne balyoka balabika abantu bagumbye wali ku mwalo okubanga balinda abantu baabwe okulabika banaye Mukama abagumye musobole okubanga ate muyita mu munnaku eno oba mu budde buno ng'ate teri mulala ate afunye buzibu. Mbadde n'emikwano gyange basatu balina birthdays nsomye ebintu nembeera bira amanya n'ensigazaako naye nga mwena mbagaliza birthday ennungi mwakedde okumpeereza obubaka nga muŋŋamba mbagaliza birthday ennungi baswiti mbeera bidde baswiti mbeera bidde naye kale sijja kubamenya amannya naye mbagaliza birthday tujja kwa kuru ya Mande bayimbire nzijukirako Mukasa yekka njja kuba snaptalk encha njaba wakawungezi babayimbire lubanyumire bannange bakambatekako ensonga eno ku nsonga gyembagamba gyobadde oyogerako abantu baddemu okuwa ennyanja y'abandi ekitiibwa nanyiniyo yakomawo nanyiniyo yakola ki yakomawo temulowooza nti kino tusaaga nanyini nnyanja eyo yakomawo temugisaatuukiramu nga bamukola ki wadde omusaatuuka ate nga muzibu nnyo bakambwe nnyo bamaze ku lukuusa ebbanga ddene nnyo nga baggaliddwa abantu mulina okuddamu okuwa ekitiibwa ennyanja y'abandi na buli kintu ky'abandi kyokulabirako balabire Katonga olaba Katonga ajja neyegogola akati ate weewaawo so banaye n'abasaabaza abantu ku nnyanja temutiika nnyo matto gammwe ne gajjula nnyo ate lyabadde lyato erisaabaza ebintu ate ne batikkamu n'abantu 20 ng'atiisa ensawo z'amanda banaye tubalirire obulamu ate ng'ennyanja ogiraba omusaabazi w'oku nnyanja osobola okulaba nti obudde naliko ku nnyanja emyaka nga 2 emabega naye ng'omusajja apima bw'ati bw'atikka apima bw'ati ne mugamba naye omusajja gwe mbujeka eyato liyingira nalekawo gapo bweti ne mugamba naye gana amayi agamba eno season nnungi so babanga bakyalina mentality eyo bannange tubalire obulamu bwaffe n'abantu balutikka bwiza obanga oba obukooye naye abasaabaze bolina balina family balina abantu abali mu ngalo so Mukasa Yvonne lugalo bwati Science, natural science. Mukasa Yvonne, happy birthday, and the 2 others. The 2 others, mbasubiza nje snaptalk ejaba yimba kusawa 12. Olunaku lwaleero olw'eggulo Omumbejja Bikobere Farida mwaja kuba ayingirawo ne Digitalk ate ku ssaawa 4 ez'enkya tujja kuba ne Dr. Kiza Besigye ssaawa 12 aba snaptalk tugenda kubanga ate toyingiddewo nkoze n'omukulu alibawa ali ku kamera akojja na Kibinge Jeremiah Mukibi yali mu control room Mukose bw'otasiibula abantu nja kuba nkoze bubi siibula abatulabe ngane yanziza mulabi waffe omulungi tukwebaza okubanga otambule naffe okujitandikidde ku ssaawa 2 okutuuka wano tugenda okuwunzikira show yaffe ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi leero lunaku lwanagawonye gwe wenna agenda okufuna amasanyu n'ebiduuza ebya weekend twagaliza ebirungi agenda ali mu kusoomoozebwa tunyole wamu naawe atukongolera wamu naawe okusinza ku mbeera gy'oyitamu naye tusaba bajjajjaabo n'empewo z'abajjajjaabo oba ozikirizamu oba Katondawo akusobose okuyita mu mbeera eno nze Mukose Arnold Anthony tuba tusuubira okuba n'omulangira Nakibinge Kimbugwe omulwanyamuli muzzukulu wa Kabaka Mwanga naye naafuna ey'omukwata naye nga Friday ejja tusuubira okubanga tulina ye butoola malusu na dookoli era gwe wenna asobola okumukwazako mu lutaba lwaliko osobola okumukwazako mu lutaba lwaliko oba oliawo nasobola okubanga asobola okutambuza emirimu gyaliko gwalina emirimu naddala abakanika yingini za motoka za buma busaawa generators Mzee Apollo Ssebutinde makanika mulungi nnyo era tulikomendinga jamu mu inbox tukuwe namba ye osobola okumuwa ku mirimu nawe asobola okutuweeza ku data asobola okugamba nti anze nyala Mumbejja kumugula ku soda abadde ku kamera kumugula ku soda nawe tukwaniriza gwa nawe ayagala okubaako ebyenjawulo byagala okumanya gye tuli osobola okuba ku namba MTN 0783 04
0785 078304775 ya MTN. Airtel 0702 976 0702 Bweyagala audios so kujja mu inbox yange 070800 2M2 oba business tujja tukole business tukulangire tukwate emikolo gyo tukwate embaga yo tukolera akalango byonna ebiri mu line eyo so kubanga tube kutuusaako. Nze Mukose Arnold Anthony n'Omumbejja Bikobere Farida kwoteeka ne Mzee Apollo Ssebutinde. Buno buwangwa na nono en United Drive tuli ku Digitalk TV ne Alternative Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.